Oluvannyuma lwa South Sudan okuyisa ekiragiro ekifuumula abagwira bonna abakolera emirimu mu ggwanga lyabwe, ate ebigambo bitandise okubawanvuyira okukakkana nga babimenyeewo. Okusinziira ku mubaka wa Kenya e South Sudan Claude Rosere, erimu ku mawanga agasinga abantu abangi mu ggwanga lino, ategeezezza nga basobodde okwogera minisita wa South Sudan avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Manuel Benjamin, era mukakasizza nga kino bakikyusizza nga kati basazeewo emirimu gye balina okuwa bannansi mu kifo ky'abagwira, naye nga tebabagobye. Ayongedde n'ategeeza nga bagendera okusaba amakampuni gonna agakolera emirimu gyago mu South Sudan okuwa bannansi emirimu okusooka nga tebanneba kugenda kubagwira. Gavumenti ya South Sudan olunaku lw'eggulo erangiridde ebibiina byonna ebibanakyebwa okugoba abakozi bonna abagwira okuviira ddala kubaaniriza abagenyi okutuukira ddala ku bassenkulu b'amakampuni ng'ennaku z'omwezi 15 Okitoba terunnatuuka olw'emirimu bagigemulire bannansi aba South Sudan abalina obukugu obwo. Minisita avunaanyizibwa ku mirimu mu ggwanga lino Ngol Kolong yategeezezza nga kino bakikoze okulaba nga bakuuma ebigendererwa by'abantu be bakulembera mu ggwanga lyabwe. Wabula ekiragiro kino tekikwata ku bantu bonna abakolera mu bibiina byonna ebiri wansi w'ekibiina ky'amawanga abagatte wamu n'ebitebe by'amawanga amalala, kuno nga kwogasse n'abakungu abeebuuzibwako, wabula nga bagendereddwa amakampuni omuli ag'ebyempuliziganya, agasima amafuta, wooteeri, banka wamu n'abatambuze abalambuzi. Singa kinaakakasibwa nti South Sudan eggyeeyo ekiragiro kino, gugenda kubeera mulundi gwa kusatu ng'eremererwa okutuukiriza ekiragiro kino mu myaka 3 nga buli wekireetera bakigombolola. Bannayuganda basoba 200 be bakola emirimu egy'enjawulo, nga Kenya erina abasoba mu 1,000 ng'abasinga baakuddayo oluvannyuma lw'okulwanagana okwaliwo ku nkomerero y'omwaka oguwedde.